taata tusanyusa okulaba ku ssimu obulamu ng'ennaku eri ow'ekitiibwa ng'oli munakuwavu kiki nebyanyiiziza nze gwola osobola obbitugambako bifu nga sinaba kugamba mu pulogulaamu yaffe eno eya akusingira nze pulogulamu nayenze ebintu ebinyiiza bawunsa wa Jazmine naye ng'egyakwatira Jazmine amukwanze nebinnuma akola mulimo ate gwe kikulumirawo amukwatirira nnyo nedda anti omulimu ogumusasuza kumukuuma mu bintu byonna sebe era yo part of bodyguarding someone oba your boss n'akapiira kamugezeyo namukwatako namutereeza kyagamba nze siriiwo mukama wange nze kojja mpaata mu pologulamu yaffe naakusingira mu bakyala Jazmine lwaki Jazmine lwaki yekka kwesifa ensonga yo weeri kuva eri wansi yonna ng'akyali modo pakati Jazmine kwesifa Lydia Jazmine ndowooza kiwulidde bulungi ate okuumye nakyo naye baawunsa omusajja awulira ayagala kumukuba bikonde ng'egyamukwatira namuwembejja bawunsa abeere ng'eri ewala mpola kitegeerekese mami Jazmine kiwulikise